Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Nzikiriza nti akadde kabadde katambudde bukyanga twasemba okuwuliziganya nkuwaniriza n'enkobazi okubanga twegaseeko ku Lugonvu Show lunaku lwa Monday ennaku z'omwezi 4 omwezi gwa 4 omwaka 2022 kitegeeza nti kote ey'okubiri tugiyingidde. Uganda bingi ebigirimu ate nga ne wabweru waayo bingi ebiriyo. Bw'otandika okuwuliriza ensonga ez'enjawulo oyinza nti oba oliawo newankubadde ng'embeera gy'empitamu si nnungi naye ate oli gwe mpulidde ayita mu kusoomozebwa okusinga kw'empitamu. Bingi bye tuyitamu naye ate n'oyo gw'otamanyi byayitamu bingi byayitamu n'okkukira. Abantu bangi nga bw'atandika okubuulira okusoomozebwa kwawangaaliramu oyinza okugamba nti mbadde nkaabya kyejo. Abantu bangi ng'alaajana ali mu bufumbo abuliddwa omwana naye ate era ng'aliwo n'obufumbo gwe bwabula. Bangi obufumbo bwamubula naye asobola okuzaala kyokka ng'aliwo gwe yeegomba ali mu bufumbo omwana yabula. Kwegamba challenges nyingi, buli omu alina embeera gy'ayitamu emunyigiriza olulwe. Buli muntu anyigirizibwa bubwe era buli muntu alina bizibu bimumala ge mazima. Tewali muntu alina reserve nti kankuteeke ku bizibu byange ge mazima. Ebizibu by'olina bimala gwe. Oyo gweyagala obitika alina ebizibu ebimumala. Oyinza okuba ng'ekizibu kyo kyakuba nti tewafunye kyakulya naye njagala okugamba nti ate gweyagala okukitika aga amaka ge weesiimisa g'olaba gaasulamu gaafuluma banka egatwala. Oyinza okuba ng'ekizibu kyo kya butaba na mulimu. Omusajja omulaba afuluma Range Rover mu kampuni gy'akulira naye nga kampuni eri mu mabanja bagitwala. Buli muntu alina okusoomozebwa okukwe. Naye olwaleero njagala tunulire ku kintu kye bayita amakungula. To harvest. Amakungula. Emirundi mingi twerabira nti buli kintu kye tulimu kya sizoni. Bw'olima emmwanyi n'olima okuzikungula mu sizoni yaazo zigenda kwonooneka. Bw'olima amapaapaali oba obutunda n'otabikungula mu sizoni yaabyo bigenda kwonooneka. Naffe kennyini abantu bwe tuli bwe tutafuna makungula mu kaseera kaffe akatuufu ku ebyo ebintu bye tukola tugenda kumaliriza tulina kye tufunyeemu. Abantu twerabira ne tulowooza nti kye tuli olwaleero n'enkya tugenda kibeera. Tewali mmwanyi eyengera kumala mwaka mulamba nga nnyengevu eyengeraku kaseera n'eggwaawo. Buli kintu ky'oli kya kaseera buseera. Mukama atwaze kabwazisi naye akaseera kaatuwadde kaatwazise tukakozesezza tutya. Ogwo omulimu gw'olina olina ky'ogukunguddemu oba gwe gukungula. Ekyo ekiyo kye wagendako olina ky'okikunguddemu oba kye kikungula. Obwo obufumbo bw'olimu olina ky'obukunguddemu oba bwe bukungula. Obwaserebu bw'olina olina ky'obukunguddemu oba bukungula. Kubanga buli lw'olibeera n'ekintu ekirungi era nga naawe okyeyagaza nga n'ensi ekyeyagaza n'otalaga ky'okikozeemu bagenda kumaliriza nga baga nti kyamukungula. Obuyimbi bw'olina nga gw'omu ku bayimbi abalungi oyimba n'onyanyaaza n'ennyonza. Buli omu agamba yesi yoyo. Buli omu agamba yaliko. Buli omu agamba oyo muleete ku kivulu. Buli omu agamba oyo bw'ajja ensi yonna esiriikirira. Naye ekibuuzo ekiriwo nti ekyo Mukama kyakwazise olina ky'okikunguddemu oba olowooza onaakungula enkya. Ekyo ky'oli togenda kuba nakyo bbanga lyonna. Mukama akwazise bwazisi. Mukama atwazika bwazisi n'abaako n'omulala gwawa. Ku lwaliro kati waliwo abayimbi abaliko nguga nti wow, that guy is good. Yeah. Naye tebalina kulowooza nti kye bali olwaliro kye bagenda okubeera kubanga balina be baasikira. Buli lw'olibeeranga ne gw'osikidde mu kifo ekyo ky'ozzeemu manya nti nawe waliwo agenda okusikira. Naye ekibuuzo kiri nti ani agenda okusikira onaaba olina ky'okungudde oba ekifo kigenda kuba kikungudde. Kubanga waliwo kye bayita climax yaffe.
n'otuuka ku ntikko nga tokyalina kyozzaako. Naye ekibuzo kiriwo nti ogenza okutuuka ku ntikko y'ekyo ky'obadde okola, ogenza okutuuka ku ntikko y'obwa serebu, ogenza okutuuka ku ntikko y'ekyeyo, ogenza okutuuka ku ntikko y'obukozi, ogenza okutuuka kyonna oyina ky'okungudde oba okungudde ssere. Tulina okweraliikirira ennyo nga tonneeraliikirira bw'ogenda kukuuma kalimu kano k'olina, otuuke n'okuddukira entwetwe, otuuke n'okuddukira luddawa, otuuke n'okuteeka irizi mu ntebe, weeraliikirira akaseera ng'ovudde awo w'oli. Nga tonneeraliikirira mbeera ya butya bwenkuumya omulimu, weeraliikirire ngenda kubeera ntya singa omulimu guno guggwawo gwe nnyina kulwayo, kubanga like it or not gugenda kuggwawo. Ne bw'onaabeera mulogo kungwa eddogo lituuka ne lifuluka kubanga Mukama yaakira. Wadde nga kyonna kibadde naye olina okuvaawo. Naye onaagenda okuvaawo, ogenda kuvaawo otya? Ogenda kuvaawo naki? Olina ky'okifunyeemu oba kyekikufunyeemu kikungudde? Abantu bangi nga tubalaba noga nti ye omusajja oyo tomujjukira ebbanga lye yamala wano ku radio, ebbanga lye yamala ku TV, omusajja oyo yali muyimbi mulungi, ye omusajja yali muzinyi oyo, omusajja oyo yali w'amaanyi, nga tumuwulira naye laba bw'ali. Ekyo Mukama kye yakwazika wakikungulamu. Byonna mu byonna abantu abamu baritayalinga nga tebannatuuka na kuritayalinga, naye naga nti nga sinnatuuka kusindiikirizibwa nze kanneesindiikirize. Wakati ng'owulira amaanyi gagenda gakkeewa, wakati ng'olaba ku mulimu batandise okusojja, wakati ng'olaba obuntuntu butandise, gwe kennyini teekateeka okunnyuka kwo, naye ekibuuzo ekiriwo nti ogenda kunnyuka naki? Wakati tokkiriza kutuuka kaseera ng'oli ku kyeyo, naye nga buli gy'osaba omulimu bagamba nti emyaka gyo tegikusobozesa. Teekateeka okuva ku kyeyo ng'okyalina amaanyi, osobole n'okujja Uganda ng'olina by'osobola okukola. Okusinga ogenda okudda e Uganda ng'olina kulya kuzanfikira, kuzaabukadde. Wadde nga byonna mbadde mbikola, wadde nga mbadde bulungi, wadde nga mubadde mubimpa, naye ndowooza ke kaseera nyinyuke. Ke kaseera mbasiibule nga tebannakusiibula. Tewali kirumanga nsi kusiibula nga tonneeteekateeka. Tewali kirumanga kampuni kusiibula nga tonneeteekateeka. Tewali kirumanga bawagizi kusiibula nga tonneeteekateeka ng'oli muyimbi. Juliana Kanyomozi yaritayalinga kyenkana. Yasiibula abantu nga tebannamusiibula. Tolinda nsi kugyekakako. Manya nti nkozeeko kye nkoze, kakati ate eyo field njitadde. Naye ekibuuzo ekiriwo nti onaagenda okutuuka mu kaseera ako, oyina ewalala w'oteeseteese okuwumulira oba okunnyukira. Ogwo omulimu gw'okola n'embeera gy'owangaaliramu na buli ky'olina, oyina ky'okunguddemu oba kyekikungula. Waliwo scenario endala eriwo ku lwaliro, embeera eriwo. Abantu twagadde nnyo obwa serebu. Twagadde nnyo ettutumu. N'abasinga ne tulowooza nti tuli kye tutali. Omuntu n'atambula nga bw'amaga tebandaba anti ndi serebu. Ensi yeeyina okukulaga obwa serebu, so si ggwe giraga bwa serebu bwo. Omanyifa nti kakati awo osanga obuzibu bw'amaanyi nnyo, ogenda oyambadde topi. Bw'otajambala ani akufaako? Tweteeka mu bulamu obutumenya bwe tutannabeera. Tulina ebintu bibiri ebyagala okufaanagana naye nga birina enjawulo nnene. Byonna bitegeeza ttutumu. Someone who is a celebrity and someone who is famous. You can be famous naye nga toli celebrity. Nga no one can celebrate your life or your actions. Si buli omuntu agwa n'okuba serebu. Ndi serebu ku kyalo okuba wakwata embuzi. Ndi serebu ku kyalo okuba yagala bakabasajja. Ekyo tekikufuula serebu, kikufuula mumanyifu. Ensi esobola okumanya mu bubi. Naye tufuuka serebu. Omuntu serebu yandibadde ensi erina kyekutunulirako nga
they can celebrate something ku byokola. Kale oli serebu naye oli waga nti kozi gwani okola biki nti ndi serebu okola ki ekikufuula serebu. Si buli mumanyifu nti serebu mukakkanye obulamu bwe mu butambuze ng'obwa bulijjo. Ensi ejja bbangwira. Abantu beemalako emirembe munnagenda mu kivulu n'omulaba ng'ali mu kwekookoota. Tambulira mu kitiibwa ekya bulijjo. Tambula bulungi. Lya bulungi toliira mu bantu. Weeyise bulungi buuza. Naye si kulowooza nti oli wa kitalo. Abantu beewadde ebitalo ne bibafuukira ebitalo. Nyina gwe nalabaga nti olw'okuba kaakati bammanyi n'ogenda ogira oti nga bonna bakutunuulira. Ani agamye nti batunuulira? Gwe watunuulira nga nolowooza bakutunuulira. Era gye wakoma nga batunuulira gaga nti onatunuulirako ki? Tebakumanyi. Nali ku mukolo ogumu ennaku ez'emabega. Mukolo gwa Ogi wange. Waliwo omwami naga mwami Lugonvu tuli naawe nti wange musajja w'omulayi nti namulengedde dda. Nange namulabye. Twali bangi tuli mu kufuna kyakulya. Kweshe home. Ne bamugamba nti Lugonvu omulabye nti nga simumanyi. Kati ono kyava mubuuza shekubeera otya nga tomanyi Lugonvu. Ne mbabuuza nti olaba ne pulezidenti alina gy'alaga nga tebamanyi olonzo kakyere. Ensi tetumanyi ate terina kyetwagaza. Tambulira mu bulamu bulijjo. Abantu ate wali app ya TikTok erimbya abantu. Oyinza okuba ng'oli public figure. Si buli public figure nti abeera serebu. Si buli figure public facing. Sina public figure. Public face. Bwogero nyina gye namulaba. Naye nga tebajjukira bye baakulabamu. Nga gye mulaba. Wamma. Waliwo akantu akatambuzibwa ku social media. Namulaba. Oyo ono yagamba ogwo munaanansi. Oyo taba serebu. Aba mumanyifu. Ensi emutegedde naye ekutegeddewo etya. Osobola okuba nga ne bw'oba ku social media platforms zino ng'olina abantu bakuyita si views abakufollowinga ng'olina abantu obukadde 3 oli ng'alina abamufollowinga akakadde kamu nga gwe oli mumanyifu obumanyifu obwa being famous ng'oli mu celebrity ng'alina byakola kubanga ojja kuba n'obukadde 3 well ensi ekumanyi oliaga nti tusituke tweyanjule. Mbalamusiza nze Ssentongo Frederick Lugonvu ndi musajja mumanyifu nti mukuki nti mbeera ku TikTok nti ahanga okolako ki. Setutunuulira bintu bitukolako si kibi naye tukakkanye obulamu bwaffe tuleme kwerimba. Buli muntu afunayo following ey'emitwalo 10 oba 5 ng'alowooza nti olwafuuse serebu ng'atandika okkalubiriza obulamu bwe. Ensi teyagala kumanya kubanga erina bingi ebigikwatako. Tambuza bulamu bwo. After all kyoli mu kwetuma abantu bagenda kukubanja. Oli mumanyifu naye twabira ati yono bulijjo. Nze nno nali manyi wa kitalo kubanga ensigo wakigituma. Gwe bw'otambulira mu bulamu obutakumenya tambulira mu bulamu obwa bulijjo. Kola by'olina okukola. Oli n'atuuka n'agaana n'omulimu mu buserebu wa TikTok. Ogwo sigukola banandaba batya ani akumanyi. Serebu wa TikTok n'abaako egyo sigikola. Obulamu ffe tubuzibuwaza. Naye byonna mu byonna ekyo Mukama kyakwazise. Kobeere ku TikTok okwo, kobeere ku Facebook okwo, kobeere ku YouTube okwo, kobeere ku radio,
kobeere ku TV, kobeere ku stage, naye ekyo Mukama kyakwazise ekikuwanise mu bire nekikulowoozesa nti abalala bonna bali wansi, oyina kyokikunguddemu oba kyekikungula. Amaanyi g'ofunye n'obuganzi bw'ofunye n'okuganja kw'ofunye n'okuba nti kati otambula weebikiridde topi, nti kati otambula otaddeko shades enzirugavu, nti kati otambula weekookoota, olina kyokikunguddemu oba kiri mu kukungula. Ffenna Mukama alina akaseera kagenda okutwazika. Kiri gye tuli okukeeyambisa okugamba nti mu kaseera we nabeerera omuyimbi ow'amaanyi, aka akayumba we nakazimbira. Mu kaseera we nabeerera ku radio, amannya gano oluusi gatukungula mu kifo kyaffe gakungula oba okubaako kye tugakungulamu. Mu kaseera we nabeerera ku radio, mu kaseera we nabeerera ku TV, ffe twali b'amaanyi nnyo. Buno bonna obwana tobutubuulira naawe. Ffe twakubanga ekintu ffe ng'otuuka n'oyogera ensi n'otumira ensi n'ota amasimu nga tegaggwayo. Amasimu ogata tegaggwayo, naye mu masimu agataggwayo ago waliwo agateeka emmere ku sowaani. Nze gwolaba bwe nva mu eno kampuni, bwe nva wano ku eno TV, bwe nva wano ku eno radio, manye ekiyinza okubeerawo gwe. Abantu tebaddamu giwuliriza. Ani akulimba? Naye onaagenda okuvaawo. Era bagamba munnange gogo bawuliriza Monday to Sunday. Naye akakakisa nga gogo bakyawuliriza Monday to Sunday, era ng'eddoboozi lyo lyeritunda, oyina ky'ogenda okulaga ensi. Kubanga bo batubala. Lugonvu namuwulira dda, akyasula kuzanna kato. Tulwane naffe tubeeko tuga nti kyenjogera kifaanana. Kyabulabe nnyo Mukama okuwa talanta oba yakuyimba okwazika, akaseera kagikuwadde n'ozimba balala n'oteezimba, n'oyimba ennyimba ez'amakulu ezibuulirira ezizimba naye nga gwe teweezimbye. Tulwana ennyo nga tukitya nti abantu banaatulaba batya, banandaba batya nga nze nvudde ebweru gye batya nga siina kennina, banandaba batya nga nvudde mu America nga siina kennina, nga America enkungudde, nga nyumya emyaka gye mmazeeyo Mukama gyanjazise nga gye ndi, naye nga bw'ombuuza kennyina siina kendaga. Banandaba batya, banandaba batya. Kituleetera okukola ennyo. Amaanyi ogayina ku YouTube ne kuki. Tewali akutumye kuleeta byapa by'okubiraga nsi, tewali akutumye kuleeta nnamba za mmotoka, tewali akutumye kuleeta kaadi za mmotoka, naye weeyambisa akakisa ako okole ebintu byo bibyo, si byaffe. Nze mbadde nkujjukiza bujjukiza nti owange tetufaanagana, tugire tuzuukuke. Mukama wano waatutadde anaagenda otujjawo okuteekawo abalala, tunaaba tulina ke tulidde oba tulowooza n'enkya tunaabaawo. Omuntu yenna abeera ku mulimu nga takirowoozangako nti awo waali Mukama mwaziseewo bwazisi. Omuntu yenna ali ku kiryo nga takkiriza nti awo waali Mukama mwaziseewo bwazisi. Omuntu yenna alina obukulembeze bw'alina nga takirowoozangako nti awo waali Mukama mwaziseewo bwazisi. Okusomozebwa kw'amaanyi giroozuukuke, waliwo enkya agenda okuddawo. Naye enkyana agenda okujja n'abaawa. Byebyo by'osanga abantu ng'alwanyisa buli ajja mu kampuni, ng'alwanyisa buli ajja ku mulimu, ng'alwanyisa buli ajja mu eyo field, alwanyisa TikTok gw'oyagala okubeera ow'amaanyi. Buli lw'olaba omwana asituseyo n'omulowooza nti ki? Nedda, Mukama akwazika bwazisi. Naye weebuuze nti akaseera kano Mukama kanjazise, enkya agenda kunnyanula. Bw'atakwanula nkya, weebaze Mukama n'olwaleero lumpadde, naye luli ajja kukwanula. Bw'atakwanula mwebaze, naye akaseera era kajja akwanulire ddala, nga ne bw'onaakyesibako yakwanula. Kambawo ekyokulabirako. Tuyinza okuba nga ku bantu abali ku radio tetujja kufuna muntu agenda kuba n'amaanyi
ng'omugenzi mulindwa muwonge ge yalina. Ne bw'okola ki? Tuyinza obutaddamu kufuna muntu anaaba n'amaanyi ng'omugenzi mulindwa muwonge ge yalina. Naye Mukama yagenda okumuyita ate nga waliwo abantu b'ogamba mulindwa muwonge ne bagamba nti yaani? Olwo ng'akaseera ke yakasenvula. Abantu bakola zi show eza TV era nnungi. Obeera ku BBS n'olaba ebyana ne bikola show, bonna balungi abaana ba BBS. NTV balungi, NBS balungi, bukedde bakola. Delta bakola, Sowoti bakola. Naye kijja kuba kizibu okufunayo presenter presentinga entertainment show amenyewo amaanyi struck mwezi ge yalina ku WBS. Tetunnafuna wadde amutuuka mu makkati. Nga bwe tutannafuna wadde atuuka mulindwa muwonge mu makkati. Naye Mukama waali naye akaseera ke kaggwawo. Bye byali ebiro bye. Mulindwa muwonge yaddanga buzi ku CBS. Naga nti olwaliro nja kuyita kaawo. Ebuyoga mu kibinge. Ssaawa zijja kubanga 7. Abantu ne bakuŋŋaana kuva ssaawa 4 balinda mulindwa muwonge. Ye balinda mulindwa muwonge. Mukama yagenda okumuyita ng'akaseera kakamuggyeko. Tubadde ne shows ku radio. Baganda bange, omu ku bantu ababadde ne following ku radio, abaali babadde ne following ku radio ku shows n'eza entertainment mu bakazi, mwana wa taata Namwanje omumanyi, Rachel Namwanje, yalinga ku super ng'oyita mu paaka mwonna nga yalimu. Era tosobola kumwepankirako. Ovanga ku muntu eyakola ngo bazaalinga kuva ssaawa 4 paka kawungeezi ssaawa nga 10 naye ng'abantu tebakyusa nga yaliko. Teyagwa. Akaseera ke kaggwako ku radio. N'abayimbi bwe batyo. Abudumulasi yaliko ku top. Teyagwa. Akaseera ke kaggwako. Kitaffe Lord Fred Seba tayali waggulu ku ntikko, teyagwa. Akaseera ke kaggwako. Naye ekibuuzo ekitujjira era ekikomawo nti Mukama anaagenda okusiibula n'okuggyako akaseera kakuwadde, onaaba olina ky'okungudde mu ekyo kyakuweereddemu akaseera ako, oba kye kinaaba kikungudde? Olina ky'onaaba okunguddemu oba kye kinaaba kikungudde? Abaana bangi bakubye ebyeyo ne bakungula ne bakomawo wano. W'omanyira nti kiri mu kukungula kwe kulaba nga buli kaseera toweza era toliweza, gira weegaganule obeeko n'ekyokungula wadde kitono. Oyimbidde emyaka 4, 35, nyina y'akapya k'enfumba, nyina y'akapya k'enfumba. Tuyina mulembe gwa palaso. Era twebaze bano abasajja abasatu b'amaanyi. Ezeŋŋumi 3, Honorable Kyagulanyi Ssentamu, Big Size Bebe Cool, Dr. Jose Chameleone, teekako baganda bange ba Eddie Kenzo. Egyo emyaka gye bakuumidde ekintu ekyo balutalo batono abasobola okukikuuma. Tubalabye bangi najja n'ayimba buli omu ng'amutimba, buli omu gwassaako. Naye ekibuuzo kiddayo nti akaseera Mukama kaakwazise tolowooza nti kalubeerera. Anaagenda okukakwanulako, onaaba olina ky'okungudde oba ke kagenda okuba nga kakungudde? Tukyebuuzeeko. Lwaki temunzikiriza ne mbasiibulira wano? Simanyi oba nyina gwe mbadde njogera naye. Ekyo kyowesigwa asooso kiba era sigwa agenda okusooka kiba, naye ekibuuzo kikomawo
kinaagenda okuggyibwako okuweebwa omulala naye akikwate. Onaaba oyina ky'oteeka mu nsawo wano, onaaba oyina ky'olaga nti myaka gye nabeerera ow'amaanyi. We nabeerera ku kyeyo, we nabeerera omuyimbi ow'amaanyi, we twakubira TikTok, we twabeerera ku radio. Ebyo ensi byegenda otubuuza. Kaseera kazibwako. Mubeere bulungi. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu